Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Uganda tugenda kulawunya. For starters, ono Matthias Mpuuga omulaba Mr. Nsanji kadi gyali mu kutambuliza Museveni eridde ddiri n'okusinga bw'olowooza. Nkuddiremu kadi ya Mr. Nsanji ono Kabuto gyali mu kutambuliza Museveni eridde ddiri n'okusinga bw'olowooza. Oyinza okuba just tonnakiwabudde kukirowoozaako. Olaba ono kyali mu kutambuza, ali mu kutambuza ekigambo kye bayita trust. Gwali mu revolution olaba kyoli mu kutambuza, oli mu kutambuza enjiri y'ekigambo kye bayita control. Kambi kuweereko definition ebigambo bibiri. Trust etegeeza assured reliance on the character, ability, strength or truth of someone or something. Mu bufunze, trust etegeeza to rely on the truthfulness or accuracy of something, or to place your confidence in someone or in something. Ate control etegeeza exercise of restraining or redirecting influence over something or someone, over the attempt to have power over whatever you focus on is having back the control. Mu bufunze, omuntu asikinga okufuna control, omuntu agezaako okuddamu okufuna amaanyi oba influence over something, yoyo omuntu abeera disappointed, abeera hurt, omuntu abeera mu worry, abeera mu fear, abeera mu insecurity. Matthias Mpuuga kyali mu kutambuza, ali mu kuddamu kuzimba trust wakati wa munna Uganda ne Electral Commission. Enjiri gyali mu kutambuza ne kagulupu ke, yenjiri egamba banna Uganda nti tetwafuna mukulembeze gwe twalonda 2021 lwansonga electoral process or electoral laws oba electoral system oba reforms ez'ebyokulonda, electoral reforms zetwayina oba electoral laws zetwayina by then zaali nafu nnyo okuteeka omukulembeze gwe tulonze mu ntebe. Yenjiri Mr. Nsanji ali mu kutambuza ne kagulupu ke. Mu bufunze, endigemu yabwe eriki ye focus. Endigemu ya kagulupu kano eriemu okuyita Museveni, endigemu eriemu kulowoozesa munna Uganda nti teyafuna mukulembeze gwe yafuna lwansonga electoral laws oba amateeka g'ebyokulonda agaaliwo gaali tegasobozesa muntu yenna alondeddwa munna Uganda kugenda ku ntebe ennene. Nga kiki bali mu kukola obudde buno? Kwe kuguza endowooza nti senga tufuna electoral reforms, Mr. Nsanji ali mu kutambuza byonna ebinava mu kalulu ka 2020 byabakama agenda birangidde mu butuufu bwabyo. Ono kadi gyali mu kutambuza ye kadi ekuba ekintu kino, ekuba protest vote etya nti nga Munnayuganda amaze okulaga obutali bumativu bwe ng'alonze against the system. Ono kyali mu kutambuza, ali mu kutambuza kadi eraga nti wadde olonze against the system, system yennyini egenda kulangirira eyabe abakama atya. Ali mu kuguza munna Uganda ssuubi nti senga tufuna electoral reforms, buli ekinava mu kalulu ka 2026 kigenda kulangirirwa nga bwe kinaalwangirira. Mu bufunze, gurupu ya Mr. Nsanji ekkiriza nti ensonga lwaki tulina enguzi mu ggwanga lyattu Uganda, amateeka gakwata abali b'enguzi manafu oba tegakola. Gurupu eno ekkiriza ensonga lwaki bakwata abantu ne basiba okumala emyaka 4 mu kkomera. Eno gurupu ogiraba erowoozesa abantu nti amateeka ge tulina mu ggwanga tegasobola kuteesa bantu senga babeera bakwatibwa. Mu bufunze, eno gurupu yemu bo mu mentalite yaabwe bakkiriza nti ensonga lwaki Uganda eringa bweri, obumenyi bw'amateeka, obubbi, buli kimu kiringa bwe kiri, bo bakkiriza nti bunafu bw'amateeka ge tuyina. Kati awo tuli naawe munna Uganda, bano kye bali mu kukola kwe kulowoozesa nti ebintu biringa bwe biri lwansonga amateeka ge tuyina agayina okutereeza eggwanga geetaaga kukyusa. Ye mentalite y'abana abasajja bano
balwana senga akalulu kakawatwamu akabiri abiri mukaaga oleme kuyimuka bano bali mukuguza bwesigwa mu system oddemu wesige Electral Commission lwansonga bali mukuguza nti bwe bakyusa electoral laws eziriwo ne bafuna reforms zibaagala awo ogenda mu kalulu akali free and fair byabakama ne group ye yonna abalondebwa Museveni mbu bakulangirire mpuliriza katono mukwano gwange video kana akalulu ke tugendamu bakaita protest vote. We protest nga tulonda against the status quo. Niate chakubiri. We are going to protest after the elections. Yes. To protesting emirundi eja. Nga tulonda system eno out. As we vote out with this system, nga tweyuka ku polling polls or polling stations okulonda. Tugenda londa regime eno evembo kulembese. Wabula nga tumaze okugironda. Ku mulundi guno tugenda kubagamba. Era tugenda kubateeka ku bonindala. Baberenga bakimanyi. Nti we bakakwatiramu we are protesting. Kanchidde mu kitegerekeke bulungi. Eno gira ba protest vote. Etegeeza. Nti we are going to protest as we vote because we are going to vote out of this system. Wabula nga tumaze okulonda we are going to protest still. Kubanga ffe tukimanyi. Engeri yokka ono gyasobola okulangirira ebituufu ebivudde mu kalulu ono ne group ye yonna kwe kubanga ali assured nga akimanyi nti bw'atalangirira bituufu ebivudde mu kalulu tugenda kwekalakaasa mu bufunze ffe tubawadde option we are going to protest nga tuli mu kalulu nenga tuvudde mu kalulu yenjawulo y'akalulu kano ku bululu bwonna obwali bubaddewo. Yes. Mukalulu ke tugenda mu 2026 teri kuvuninda firimbi. Kanchiddem mu kitundu woli. Bw'omala okulonda nga bamaze okulangirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu because definitely mwenda mukimanyika n'akalulu agenda kawangula. Gwe tandika okujaganya. Naye ate nga bw'ojaganya bennyini abali abakumidde awo bagambe we mukakwatamu we tutandikira. Kano tugenda kagendamu nga ne byabakama akimanyi. Nti eno bagiyita protest vote. We are protesting nga tugenda mu kulonda obanga tuli mu kalonda as we vote this system out. Tugenda kuba tu protesting. Naye ate ne we tubeera nga tumaze okukalonda we are going to protest. Mu bufunze kyonna kye mulangirira bwe kitaba mu favor yaffe nga bwe mwakola 2021 we gutandikira. Electoral Commission ne badde ine kintu kyekola. Ebadde esooka ne kuwa amawulire amalungi. Olunaku nga lukyuka enkeera waalwo ne batandika okukyusa result. Ku mulundi guno njagala tugenda okutuuka ku district, buli district ngeri mu kujaganya. Buli district ngeri mu kujaganya. Kasita balangirira woolondedde ng'omukulembeze waffe awangudde gwe tandikirawo okujaganya. Ate jaganya ngo bagamba kano mukakwatiramu we tutandikira. Yes. Ono kyali mu kutambuza tokigula. Tewali system, tewali reforms zigenda kujja Uganda awo nga zijja somozesa omukozi wa Museveni byabakama okulangirira. Ekijjoleetera ono omukozi wa Museveni okulangirira kwe kuba nti akimanyi nti kyonna kyalangirira kasita kitaba mu favor yo ogenda kwekalakaasa. Kankuddiremu ekijjoleetera ono kwekalakaasa kwe kukimanya nti results zonna zagenda okulangirira zimuteeka mu ddenja ne kafamire ke. Yes. Ono kyali mutambuza kikube buli wofuna opportunity lwansonga ali mu kwagala kuzimba trust wakati wa bannayuganda ne Electoral Commission. Ate nga kino kyali mu kukola kyekuba kino gwe munnayuganda akatambiga kaggwa akalulu ke tugendamu bakaita protest vote. We are protesting nga tuli mu kulonda nga tulondinga nga tu voting out regime. Naye ate ne utubanga tumaze okulonda baberenga bakimanyi nti we are going to protest even after okulonda. Senga results byabakama zirangirira nga teziri mu favor yaffe we gutandikira.